kuleetedde omutwalo guno gw'olaba nagulinyisiza ennyonyi omanyi nabaddeko e Dubai nengulinyisa ennyonyi muzeeyi naguleese bagunsedde ogutereka bulungi tokuteeka emmese we zinaaguliira. Weewaawo bagamba eriiso nnamwanjula likulabisa ky'otoolye. Era nze wano ekimpa essanyu kwe kuba nti mwate bendabako mulina omugaso gwe mungattako. Bw'olaba wange yeesukkiza omanya nti ajoze gwa nkolobwe. Kale ate nno ffe bwe tujja bwe tuti mu ngeri efaananako bweti omanya nti bye twetisse ne bye tuzze tutotoogana nabyo bya nsonga. Solomon Kaweesa nze nkubuuzaako omukutu SK Media. Ensonga za njawulo, nsonga mpya, era nga bw'olaba crew mpya erimu bagamba abawanvu n'abampi. Tuyungudde gye okujja okwongera okwekkaanya ensonga zino. Yes, ke kanyumiro kano kanyumira nnyo okukayita Buganda gye twasubwa. Nga twogera ku nsonga ez'emikolo eyo gye mubeera. Lwaki emikolo gikyuse nnyo? Twalabye juzi wano ebintu ebitategeerekeka naye tugenda kuba tubinnyonnyolwa era nga tubinnyonnyoka ng'abantu bano bamaze okutubuuza kuba tweyanjuli be baani era lwaki bazze. Tutandike n'omukyalo ono. Bannaffe tusanyuse nnyo okuba wano naddala nze nsanyuse nnyo okubeera ku SK Media mwami Kaweesa tuyita kati tuli bakinywi. Kitegedde. Amanya nze Irene Mugabe naye nga nsinga kumanyibwa nnyo nga mami Irene. Weewaawo. Nange nno mbalamusaako mu ngeri enjawulo. Erinnya Ziwa Andrew. Ndi mulungamya wa mikolo. Era nga nkola n'ekibiina ekimanyifu mu by'emikolo ekya Tokia Group Limited. Weewaawo. Yesebo. Olina erinnya by'otayogera naye Mukama mulungi manyi ligatta ebika liri eno liri n'eri. Nali abantu nkoyo okulya ebitali byange ate nga n'olumu nalyo linkugira. Nange katantandika okwekulubeesezaako. Naye nga nze ndi musajja wa nnyonyi nnyange. Muzzukulu wa Mbaziira ebuli mu Kyaggwe. Weewaawo. Yesebo. Mami Irene gwe gijjo gye giriwa? Naawe olungamya mikolo? Nze sirungamya mikolo. Nze ndi dramatist. Abago buyinza okuyita nti ennaku ze babayita bannakatemba but tubayita ndi dramatist ndi kale ndi munnakatemba. Ndi munnakatemba nkola n'ebirala ng'oggyeko ne katemba na business. Okay. Ensonga enkulu ebankuŋŋaanyisizza wano olwaleero. Weewaawo. Mulyoke mwe bano babeebonanye ebirozo. Weewaawo. Y'emikolo mu Buganda wano okusinga waffe we tusinga okutegeera wadde n'ewalala tufuluma ne tukola emirimu gino. Naye ntunuulira nnyo wano n'awalala banaayigirako. Recently waliwo akatambi wenjagala ennyo okubatandikiza. Akatambi nakalabyeko awo omuko yakyadde oba kwabadde ku kyala kwabadde kwanjula kuba omukolo gwalabisenga. Gwabadde mukolo gwa kwanjula. Omuko n'akwata akazindaalo ayogereko eri abantu. Omuko nga amaanyi gayogeza mu lujja wali sigalabangako nga n'omwogezi atuuse okumukomako ng'eyakwasiddwa omuzindaalo okubanga afuga omukolo naye aganyabonyabula omuko kata amugobe ye ku mukolo asigale ng'aguddukanya. Ziwa ebintu bino mwabitandika ddi okukwata obuzindaalo mu buwaabako? Ekyamazima nsooka okwebaza nti ebituluma waliyo n'abalala bebiruma. Kale bwe twesanga nga tulina ebituluma ebitukwatako nga ffenna bifaanagana kiwa amaanyi. Ate naddala mmwe abalina enkizo okukozesa eddoboozi erimu oba amaloboozi 3 ng'agatudde wano naye ne gatuuka mu nkumuliitu y'abantu. Kale
kituwa essuubi n'amaanyi bwe muvaayo tutunuulira ensonga zino naye ebintu bingi bizze bikyuka ate byonoonese tulaba omanyi ekintu ne bwe kiba kibi bwe kikolwa emirundi emingi mukimanyiiza amaaso nekifuuka ekya bulijjo naye era musigala muffe abalimu empeke abagamba nti yadde biri biti yadde bituvuga bituzze eno twalina kudda eno ekituufu kyekino kirina okukolebwa kiringa buli bwanguzi kati buli nomo kubanga weesanga ku levo zonna ng'enguzi mu bubi bwayo ate olumu ekutaasa weewaawo sigiwagira naye ng'otera ogikozesa ebintu ebyo tobyesembeza ebintu ebyo sibyesembeza kakati okusookera ddala twafuna ekizibu mikolo gy'ennono naddala egy'ennono kuba ennono etukwatako nti abagitegeka bannyini mikolo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tebamanyi makulu gaabyo ng'oggyeko abaana ab'obulenzi n'abawala n'abazadde b'abaana bano nabo tebamanyi makulu ag'omukolo gwe baba bategese kaakati ne kijja kitabuka naffe abaluŋŋamya be bayita okubayambako okubaluŋŋamya kuba ekigambo okuluŋŋamya amakulu gaakyo kutegeeza bantu kituufu ki ekirina okukolebwa ku nsonga eba ekuyisiddwa naye n'abaluŋŋamya tebamanyi kyakukola kubanga okuluŋŋamya emikolo nkitwalira mu mulimu gwa bannakitone kwega kiba kitone naye ng'era bw'olaba waliwo omuyimbi emu yagamba nti ebyokuyimba byaffe tebiriimu interview ennaku eri mu ndongo ennaku eri mu kuluŋŋamya emikolo n'okuluŋŋamya emikolo kulimu bannakigwanyizi abataakola interview olwawanika enkumbi n'amanya nti okuluŋŋamya emikolo kulimu ssente najja ate ne batafuna budde kujja kuyiga kaakati bamuyita nga naye tamanyi ne mu kumuyita bamanyi yamanyi naye nga tamanyi kyakukola mu butamanyi obwo weesanga ng'emirundi egisinga akola mpoomye ebya Nalunga bye yagoya amayuuni talina kyatunuulira kirala mu mukolo okugyako akasente ke yasabye n'agukolaawo gaddibe nga lye era nze obunafu obweyolekera mu mukolo ogwo mbuzza ku mwogezi oba ku boogezi abaali ku mukolo ogwo omwogezi yafuba taata obudde kozesa butono ensobi gye yasooka okukola kuwamuka okwogera terwali lukiiko lwa LC nti buli eyaliwo baali baagala ebirowoozo bye tukimanyi bulungi nze naawe ne maama ono n'abatulaba eyo nti omuko tayogera ku buko era omuko ayogera ku buko nga tuli mu nnyumba mu kitundu kimu kyokka waafukamirira mu maaso ga taata azaala omuwala ng'era omuteeseteese ne ku byenaayogera asi kwogera nga bw'olaba naye afukamira mu maaso ga taata amuwa omuwala ng'amuwa omutwalo nti taata leese omutwalo guno nga nsaba onzikirize ntwale muwala wo Irene abeere mukyala wange mu butongole ebigambo ebibala obulungi byabwegendereza si byakusabuka oluganda lugagga oluganda lugagga so si kumala gwogera buli kyakoze eki kuleetedde omutwalo guno gw'olaba nagulinyisiza ennyonyi omanyi nabaddeko e Dubai nengulinyisa ennyonyi muzeeyi nagulese bagunsedde ogutereka bulungi tokuteeka emmese we zinaaguliira ebigambo biba biki bibale bwe tusukka awo awasigadde omwogezi oba omuluŋŋamya gwe waleese nga gwe omuko yalina okukola ki okwogerera so obunafu nembuza ku muluŋŋamya ensonga ey'okubiri abantu gye babuusizza amaaso eri ku bazadde b'abaana bano abawala ate abazadde balina musango kibe babadde boogerera omukolo bwe tuba tuteekateeka emikolo gino bwana Kaweesa n'abatulaba mulimu emitendera tukimanyi nti omwana ow'obulenzi asooka wa ssenga bw'agenda ewa ssenga n'amutikka ebbaluwa ssenga gy'atwala ewa taata ebikulu ebibeera mu bbaluwa eyo bye bino
mubaamu ennaku z'omwezi gwe kaweesa z'osuubira okgenda ew'omwana omuwala oba mu luggya lwa kitaawe mubaamu omuwendo gw'abantu b'onoogenda nabo ku lunaku olwo ne mubaamu n'essaawa z'osuubira okutuuka ekituteekesaamu omuwendo gw'abantu mmwe bazadde b'omuwala abazaala omuwala ono Irene mwepimemu omwana omulenzi kaweesa agala okujja n'abantu 7 agala n'okujja abantu 15 tukulembeddeko n'abako 2 naye tulina obusobozi ngafa bazadde b'omuwala obuteekateeka omukolo ogwo resources tuzirina kaakati obunafu bw'abazadde bwe buviiridde ne buleetera n'abako okuyimirira mu lujja babawa amateeka abazadde b'ennaku zino balekedde abaana abalenzi abagenda okukima bawala baabwe obuvunaanyizibwa ku mukolo gwonna ky'omulenzi mu ntegeera yange alina bye yandiyambyeko eby'obuntu ng'ate si byabuwaze tawaliriziddwa ekisooka kwambaza mukyala we awo n'afunayo n'omutemu omusaamusaamu ng'amaze okwambaza mukyala we oguwagirako ebuuyi eri naye ng'ate si kumutikka mugugu gwonna anti munaye gwayagala okujja n'agula emmere n'asasula abatimbi n'asasula endongo n'asasula tenti n'aboogezi yabasasudde buli kimu akimanyi n'ennyumba omwana omuwala ono yamuzimusabye twagalayo miliyoni bwe ziti tusiige ennyumba n'olugoye maama lw'anaayambala okujja okubuuza talulina si kisusa twazze kujja mu kinyusi kyaki kyansonga n'olugoye maama lw'anaayambala ne ssenga aleme kugira mu macara bamuyita macara oyagala ayambala olwaki obuvunaanyizibwa bwonna obutisse omwana omulenzi ono akola ki kaakati omuzungu atugamba asasudde omufuuyi w'omulere yalonda oluyimba olunaazannyibwa bw'abanga ebyo byonna yabikoze kitegeeza nammwe kati temukyalina kye mwogera ku mukolo ogwo era agwetisse waddembe okukola by'ayagala mu luggya lwammwe kuba musajja mukulu yatuuka n'obbagamba ssebo omukolo guno ngwetegekedde emyezi ena ate banzadde kyekijja kugamba tetumanyi makulu gaki gamukolo gwe bw'oba oli mu bwangu omuluŋŋamya oli waddembe okulaba eryakuleese weetuli naye nga bino bye mwetaddemu ebyokwefuula abakopi ennyo abazadde b'abaana abawala ne mutabaako kye mwagala tteeka mu mukolo guno byonna ne mubizza kusadya abaana abalenzi nabo bambi wakati mu mukwano ne beenaanuula okusukka we bandikomye kituufu batuusa abako bawera amateeka ewammwe n'essaawa ze munaaliirako Irene akutunuulira alabanga atali mu mativu n'ebyoyogera nzikiriziganya nnyo ne Ankandu kye yasoose okwogera eky'omwogezi ekyabazadde sigenda kukiriziganya naye lwa nsonga ogenda okeera ku makya okuteekawo okugamba mukyalawo nti njagala kgenda wammwe nga wekennyini otudde n'omutima gwo ne resource n'embeera yo nga bweri nga kitegeeza nti owulira nga okoze eki weetegese ng'oggyeko abazadde bali ababika mujje bwe wositukira okugamba mukazi wo nti kati ŋŋenda wammwe kitegeeza oba weekubyemu tooki ne kitegeeza nti nze nina okusasulira nammwe bye munaakola nedda sigambye nti abazadde kye bakola kituufu naye ate sigenda kubakuba mbu babeereko lwa nsonga mwe wenyini nyini mwe mujja nongamba ayino manye ekiriwo nti oba kuno omwaka mu bufunze tujja tuzunga asikujja nga muzunga mpuliza buloja nkanti nongamba watwandigenze ewammwe negamba katusooka wa tusooka ewa ssenga tuyimiridde tutya nogga tutugire abantu banaatusonderako thank you kati abantu banaatusonderako olinawo mmeka nze hani ekyamazima nina 10 eri supporting ewange kati tugenze ewa 10 sooka olimuwe Andrew nedda si bwekito bwe kiri nga just gweyagala kugeza bali olabe nti novunza abazadde okitegeera naye nga in actual sense nammwe abaana abalenzi mulina okusooka ne mwetereeza ate naye ekirala ekyokuba nti newafacilitate nze kitegeeza togera kunyira mu byo lwa kitanga ate disrespecting olw'okuba nga olina kiwawaddeyo nataddemu essente zange nakitegeeza ki ondaga gye wakulira neyakukuza
tosobola kuyimirira mu lujja lwewaffe mwe be bakuza obulungi n'ogamba kitange mbugoba oli kubanga utambula ogende gwasobola okweyogera omugezi walese waati anti munnange buli kimuuze nakyekoledde olw'okuba nti nze nataddemu okuva ku mazzi okuva kweyayeza olujja omukolo gwange ekisooka mwami Kaweesa gwe kenyini omwami nze simanyi bw'oyimirira mu lujja lwa kitange nze ono nno yayimirirayo yayimirirayo naye nze wange tosobola omukola ki olwedde oli mugole mwami Kaweesa tosobola oli wali ne hani kuki ng'odisrespectinga agoba Kaweesa yazze okwogerera ebifaananyi biri eri biyitingana omuvubuka yali talina mpisa yatulaga yamukuza ne wagi yakulira ekyo tekikolebwa teweesimba mu lujja lw'abazadde ba mukyalawo omugagga aba mugagga taba mpisa omugagga akujooga ssebo omugagga tagambwako ekyo tekikolebwa ekirala abazadde bano wengenda okubawuliriza waawano nga nkyali mu nsonga y'abazadde bano kituufu omukolo oguleese kituufu otuyambyeko okoze kale otuwadde ssente oyinza n'okuba nga ogugeza ogutukuba kuba tulina ensonga zaffe ekirala abasajja muyinamu bino mbu omulalu wakuwerawo okwata kakati nze kugambye ngende ewammwe oli tukobyagala nga nze ate sikyabyagala nga ninyeddako anti emikolo tugikolera bakazi era okusinga bwe nkufaako ngewaffe tebakumanyi okola oti onteeka wanze eddamba oli ssaawa funeral ekutwala nga bakutwala twogera ebintu nga tuli realistic ekibatwala ewaffe nammwe mwamwewala ebizibu ebiyinza okujja naye ate era ebiseera bino tugenda okujja ewammwe olwedde tuba twemanyamanya dda kitaawo mukubira ne kasimu nnyoka mmanyi akubuuza mutabani ali atya bo wabagamba osulawa awo kituufu nnyo bakumanyi naye embwa lwefa emanyibwa nnyiribyo kakati bino byonna obuzibu olaba ensi bwekwegaana bino byonna nga tubyogera kankubuuzeeyo ekyamanga gwe nga ggwe omwana ow'obulenzi bbaawo ndere yanzija ewammwe ng'oggyeko ebisabibwa ewammwe ebitakubaganyizibwako birowoozo omutwalo wano mu Buganda bwe tusala awasigadde twogerera mu nte ng'oggyeko ebyo ebirimandeetole dawale omwami yandikuyambyeko biki ku bajeti yo ng'ajja ewammwe omwanjule omwami yandinyambyeko biki ekisooka bajeti ebyako ebintu bingi kyekituufu kati kulwingaga byonna nnyambeko nedda bwe kiba nga bajeti twakoze kisinzira ssente ze tuba twatadde ku bajeti kuno nyinza okutakutemeratemeramu nti nyambaako emmere nyambaako abatimbi nyambaako kino nyambaako kino but nyinza okugamba twetaaga ssente bweziti kati gwe kiba actually kiri gy'oli okuŋŋamba nti ayina ekyamazima nze ngenda kuwayo miliyoni 5 oba 10 ze nnina nze kiri gye nnina okutula n'abazadde bange guys munyambye mutya babama batata basenga munyambye mutya nkuwadde miliyoni 10 gwe lwaki oba oyagala nzije n'abaka 5 nga nnina 7 ekumi lyange teribaliisa lwaki olaalika 7 n'ojja n'ekikumi nesikugoba kubanga abamu mulaalika nti tuleeta 7 ne mmaliza nga mulese 10 aye ne tutabagoba ebyo bibiri bya njawulo ensonga yange weesimba essira abaana ab'obulenzi lwaki bazadde bammwe batulekedde nnyo obuvunaanyizibwa mu mikolo gino bo ne batuula butuuzi wali kwewuuba nakwaniriza sukaali era wadde baba bakulekedde obuvunaanyizibwa werekeremu ekitiibwa ekyomuntu okuba nti ogenda kuweebwa ekitiibwa waka wano ng'oli muko mba nnina okuwa accountability ya ssente yange mba nnina okuwa accountability ya ssente zange ekitegeeza ki noyisa mu bantu bamanye nti ze nakoze buli kimu ekikola bwekito singa abagagga be basinga otujooga wano naye kankubulire osobola okubeera ng'olina ssente era ng'oli humble still tukiraga mpisa mbi naani yakukuza omukolo gwe yali agwetegekedde ekitegeeza ki n'agussaamu ssente mwe n'abaleetera buleetezi kimu era ekitegeeza tajja atujooge yalina okuwa ku speech ate n'abawala mwemba nenya ogenda n'okwata omusajja w'oyo n'omubuulira obuziina bwammwe bwonna n'obumutera ku mmeeza bakugaye tugenda kwajja Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange kwa Arua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Minis Glam eyes as you like it gwe muwala gwe naawe nkunenya yonna gy'oli
Bako byogera byako byosigaza nga byamu bya family yammwe. Okitegeera. Tuuka wali atene byeraga. Ekituufu oli ku side ki? Nzo sirina side sijja kulimba. Kuba ntandise okubulwakulamu. Sirina side. Kati kyekyakutuuzizza wakati. Kyekituuzizza wakati sirina side. Owulira nnenya ng'ate bwe ndifendinga. Kakati wakati wala munenya nnyo fe abawala tuwemalamu bw'ogwa mulaavu weerabira nti nno olina okwebaka olina okuzuukuka olina okulya olina okubeerawo n'olyoka weeyambulira ankono n'omubuulira buli kimwe baleka ne mu maaso munayina okumanya amazima gaba omukwano gubaamu amazima omukwano gutambula n'amazima omukwano gutambula amazima senga wange yalina okungaba agwamu ku nsimbu ebyo mu kidaala kyatutabukako omugezi akakasenti omusenga afuluma nga tezinawera mukaaga bagume bajogebwe n'okuyisibwamu amaaso nina kyotambululidde bulungi kankikyuseemu bwe nti ewammwe mulina bajeti ya miliyoni 100 okutegeka omukolo gwo nga bw'otudde wakati otuddewo kusala mazima omukosoro mu oyo yajja atunyonyozeeyo mmeka twetereeze lwaki nkola bajeti ya miliyoni 100 ng'ekyamazima ewaffe 10 bwe tooki tetulinayo bagagga 3 basobola kumpaayo 5 anti obuzibu Irene wava mu kyalo kati bwe wava mu kyalo anti nkyakunnyonnyola bw'ava mu kyalo n'ojja e Kampala oli serebu omanyi abagagga omanyi bannakatemba omanyi aboogezi ab'amaanyi baziwa omanyi basolomoni abali mu media omanyi baani kakati omukolo gwo serebu so lya Irene ow'omu kyalo nino tulagako ate naawe ejaba no gy'ogenzeeko abantu baba 10 kakati naawe owulira toyinza kutwala ogw'olukumi weerabidde ekiri ki kakati awo wetuyingiridde 10 kakati ku 10 nkukwasizeeko mmeka bawa amazima totya saba ssente sigenda kusaba ssente mwami Kaweesa nze njogera nga nze sigenda kwogerera mulala nze nandikoze ntya nze Irene sogerera mulala nze ngenda kukola kyensobola ekiriwo ky'osobola nyekala bagamba ekigambo kino nze ng'omuntu nga nze zino omukolo omunene sigwagala ogw'ebidaala ebigudde kubanga era bw'otunatulamu abagukoze bafumbayo emyaka gumu 2 n'emyezi ne baawukana kubanga nze omukolo wange bw'ojja mu nnyumba n'abantu bange abekikwatako nga batudde bekikwatako nga tugenda mu maaso n'obufumbo kubanga era at the end of the day mwami Kaweesa tugenda sigala abantu aba kituufu sina nsonga lwaki stressinga omusajja wange nkumaleko emirembe tuddeeko onsuza enjala ng'onjuliza omukolo gwe twakoze byogerera kamera oba ate lwaki kamera tuli mu kamera abewaffe bandaba mikwano gyange bammanyi bandaba ne baganda bange bandaba lwaki nalibadde neeyisaako Irene kano kankabuuze mukama kabuuze bakutwala dda ani badde njagala y'omukazi gwe nnoonya bulijjo alumirirwa ku nsawo ya bbagwe gwensoose okusanga saagala kusuulirawo siteepu omwana wa nazaala wange yantwala omukolo era gwali mutono gwa nnyumba gwa nju bantu 2 famire yaffe n'omwami abantu 10 ne bekikwatako mikwano gyange ffe n'abamu twali tuwera 10 waka ofumbidde emyaka 18 tomubuuza gy'alina ogenda kuba oyonoonye ensonga zino kakati Solomon mpulira wakati mu ebyo byonna bino bikulu eri abazadde b'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala eri abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abateekateeka okwewasa n'okufumbiriganwa ne balungamya bannaffe ab'emikolo ekisooka abazadde abaana babaweereza ebbaluwa zino nti baagala kujja bakyalirako bwe muba temumanyi mikolo gino bwe gikolebwa na biki byetaagisa mwebuuze kuba basingako waggulu w'omumanyi wabeerayo omuki omumanyi ekyokubiri abaana ab'obulenzi temukola kusanyusa baana ba buwala nga mmwe munyigirizibwa bino ebintu era tukola kusanyusa bakazi temukola kusanyusa baana ba buwala nga mmwe munyigirizibwa abaana ab'obuwala tekirina kye kigenda kuyamba okukola omukolo oyagala omanyi abakazi bali fane akompitinga ne muganda we n'akompitinga ne mikwano gye naye yennyini ne yeevuganya ku mukolo gumu
ku mukolo gumu ayagala kakasa ab'ekyalo mu ab'Ekampala n'ab'omu kkubo naye ebyo byonna abikola okwagala okukakasa ng'anyigiriza mwana muki mulenzi bw'otuulanga n'omwana ow'obuwala ow'obulenzi ngwagala kyala waabwe nga byayogera tebikwatagana na ntegeerayo n'ensawo yo nga tagitunuulidde omukolo ogira oguyimiriza olwo nga buli lunaku akulangira ewaffe wanzijjayo buli kookola wangula mmeka ate n'ekirala okusasula omukazi ewaabwe si garanti nti ajja kufumba okusasula omukazi ewaabwe si garanti nti ajja kukola ki ajja kufumba tubalabye anti abamu banyumirwa ku bujja ggomesa awo n'ayita abamu n'ogusaba emyezi 10 nga bw'okyogera n'abeera emyezi 6 ate nno ojja weegendereza waliwo n'abasajja ababeera ku mukolo ng'ekirowoozo ekimuli ku bwongo ti omukolo gwamuyingidde dda n'aganzi guno we guggwera sidda kakati abasajja balina ekintu kimu abaana ab'obuwala nakyo basaana bakimanye naye nga sinnakikoonako nga mpumbawumba aboogezi oba abeeyita aboogezi bwe muba temumanyi mikolo gya nnono bwe gikolebwa mukkirize nti temukola ki mujje abamanyi tubasomese tetubagoba mu mirimu ne mujje abamanyi tukole ki tubasomese mulekeraawo okukola ebiswaza ate era ebiweebuula obuki obuko eba obiswebuula obuwangwa n'ennono zaffe across Uganda nga situnuulidde Buganda yokka nga situnuulidde Busoga nga situnuulidde Ankole oyo n'ogendayo n'osangayo abantu nga tebamanyi byakukola ki byakukola mujje tubasomese obviously at a cost eteri magezi ga bwereere tubasomese mugende mukole ebintu ebikola ki akasembayo mbadde nkagamba bannyinaze bano fe abasajja naddala nga olinamu kasente mu bye mulabanga ebinene kuffe bitono omusajja gwokera n'oteeka ku pressure y'okwanjula n'agamba kyekizibu kyo kyoyimba kyoyombera ku makyano olw'eggulo bakiyombera nengenda ku akawunti nensayininga miliyoni zange 10 nenkuwaako 5 nange nenfuna nange nensigaza 5 netegeka omukolo ne tuvaayo nengenda neyongerayo mu maaso n'ebirala ekyo noddamu kiyomba kyobadde osaba kakati abaana ab'obuwala nga tetunagenda mu mikolo gino tulowooze nnyo kyekiri kye mbagambye tusaana tumanye amakulu gaaki gw'emikolo nga tetunakola ki nga tetunaba kugujjamu nga tetunagigendamu okay ndowooza tujja kusooka tuwummulireko awo abatulaba tukyagenda maaso ne sheno katuwumuzemu episode katono Pride Microfinance yetuvujjirira katukomewo